Checho anti bera zenji studios ku Lutimbe buterevu mba nsonzi okubanga nkutusako ekikambwe enter a world era nga sibali bokka sky's the limit bali ne manyiddwa nga hole images era nga neno production nsajja kafuba so ne gye bayita SF Limited oba Short Films Limited nzigusa okubanga nkutusako ekikambwe era nga bagamba nti zenji studios agiwomyemu omukono era nga bwe gambye nti bazze kinywa ne Short Films bakwataganye balabenga ka mutindo nnyo ate nga ka standard keeko hole images nabo ne babeyungako ne bagamba nti mwana nange simundeka soke tukigattire wamu obwongo tulabenga gufuluma muzigo buterevu nkuletedde muzigo ate nga gamba nti copy za Kyamuka TV fessanyu akati nongenda kutessanyu olwaleero ofessanyu banga fessanyu alenga bagamba nti film ya Luzinda Charles buterevu twalekedde nyanjula twalekedde ntandikwa nenga bagamba nti ku Lutimbe kujja kubeerako Lubega Edris saako ne Prince John Nakibinge bazanyi ba Lulango baswaziniga be Uganda ate nga Kandi Victoria netosande kubanga ate omusubwa muno sinsi ya Ruthiroko we Uganda buterevu Namugabi Florence Lutimbe era nga bagamba nti ne Mase Nagawa ne ku Lutimbe twalekedde ekyali enyanjula twalekedde ekyali entandikwa kasinema makayise winds of change oba omuyaga ogw'enkyukakyuka bisegedde change ebeera nkyukakyuka bagamba nti change erina okubaawo eri inevitable wabula bwetuuka eyinza kusangawa where will the change find you buterevu nkasumuludde bwe nti balina ekitundu kye bakulaga bagamba nti olugero lwa Kandi Victoria era nga bakulaga omukyala gy'atambula mpolampola ekitundu bwe kiti bwe kifaanagana print bannange kyekyo muzigo anti tuli kuno okwaba obwe ewaffe wano e Uganda era nga bagamba nti yakakuwandiikira gwe bayise Kandi Victoria bisegedde tusande kubanga ate onyumirizibwa ekyali entandiikwa gye twalekedde naye nga bagamba nti ne Luzinda Charles oyo nno yakwata ate script n'asooka n'agigiraagira bw'ati n'abeera nga ate agitereeza mu fiksi nga nno lengera omukyalo ono bw'ajja atambulatambula budde bwakumakya bantu bakeera mu bizinesi zaabwe bantu bakeera kukola mirimu gyabwe era nga bagamba nti abakola ku byambalo bwe bahole images ebyambalo byonna byonna tosadde kubanga atonyumirizibwa ekyali entandikwa mukyala ajja atunulatunula bagamba nti Namugabi Florence as the name says it yakwata mu kyawero fair etanga bagamba nti okongerayo Kandi Victoria buterevu katukano waliwo akapande oba akapapula kali katimbiddwa nga kuliko ennamba y'essimu ate ng'era bagamba nti omukozi w'ewaka yeetaagibwa era nga bagamba nti ku prompter kwaliko Namugabi Florence saako neeyateekateeka seeti okubanga ate bazannyirayo ole images buterevu ekyali ntandikwa I'm called Vanessa Biron. Ali yajjayo essimu muhumuza Alfred ku maloboozi era nga n'emirembe Zulfa yakutula amaloboozi okubanga gakuterereza onagamba nti yali alaba kapande nga beetaaga omukozi w'ewaka I'm a senior 4 graduate. era nga yagamba nti yatikirwa mu senior 4 alinga bano ab'egindi nakola PCB. Hello sir. Hello? Bagamba kyobesebwa bakeditinga ali ne bakutiramu langi zonna nezenji studio esimu neweddeko omuliro But your phone. kati yebuuza essimu Me. sitole ki toyinza kundekayo bwoti Badly need the... bagamba nti ennyimba zonna original scores Viola Masi Nagawa eyakikutuuliramu. I wish I could throw you away. Kakati nagamba essimu eno oba oli awo yali badde agikanyugayo bukanyuzi kubanga eringanga ate emuleseeyo mukadde wayagala olufunira reply essimu bweviirako. naye nga naye womanyi oli mufunampola ate okanyuga essimu kikyoba otegeeza n'ebyamufuna sooka biveeko. Waliyo abantu nga mu nsi muno si bamufunampola wabula bamutafuna nga mutufu talina kyafuna yadde oyo aba si mufunampola naye abeera mutafuna. Kiba kitegeeza mufunampola abeera better off okusinga mutafuna. Anno obudde bwe buziba yajja alina byakutte naye ng'ate amulisa kizikiza tewali oba ttaala oba kiki akutte kasimu mukyalo ono naye nga gambye tebadde yeetaaga omuliro muguli ogw'okuba nti ate akola mu maka bamuwa bwa maidi budde bwa kiro alina ekiyumba gye yaggukira ojja okeberakebera naye nga tomanyi nakino ekiyumba
Ng'ojoosoobera kyani kikyo kya jjajjaawo. Tomanyi na biki by'oyinza kusangamu era kyova olaba nti ajja yeekengera. Kujja ng'akeberakebera. Ndowooza ayagala kuyiwawo gaali 6 kuba ndaba n'ekyumba temuli plasita. Budde bwa kiro. Anno yali anoonya waawummulira. Agamba nti Katonda nnyambaako omulundi gumu at least mu bulamu bwange. Guno bulamu bukalubye. Nyinza okuba nga nsubiddwa omukisa guno kalimu kano. Naye gula ekkubo nsobole ofuna omulimu guno. Nsaba guno gwokka. Amiina. Kano yali anoonya waabuyiwa era nga nekiyali akutte kyali kipapula obwali badde ng'obuliri. Yasula mu kiyumba ku makya kamapeesa kavuga obutambulirako ssente bwebwo. Yes, sir. I'm the one. Kanne essimu yali evuze ng'agamba yenze. Okay. Can I please know your location? Nsobola okumanya wa wooli. I'll ask around. Asaba location. Kiba kitegeeza bamubuuziza oba amanyiyo kwaye nti nja kubuuza. Ndowooza bamulagiridde. Kakati awo otandika okulaba nti osemberedde ebirooto byo. Bw'oba ofunye chance bwetyo. Gwabadde okubira essimu neggwako omuliro wabula n'ateekinga responsibility. N'atwala obuvunaanyizibwa n'akukubira. Muganda wange tekiba kyangu. Ebiseera bisinga abantu oli agamba chance yakuyiseeko twakubidde ng'essimu teyitamu. Awo omukulu omu ow'ebisiro n'agamba nti kale ne weebuuza nti laba ki? Nga bajja baggula geeti ku makya. Madam. Mwasuze mutya? Good morning. Wasuze otya? What exactly are you doing here? Gw'ate okimye eki? Ku ndabika ye ono yamubuuza kyakimye wano. I'm looking for Mr. Jack's home and according to the directions this could be. Anoonya Mr. Jack. Era ng'okusinziira ku ndagiriro walaka kye kino ekifo. Whoever you are. Gwe. This is not a charity organization. Kyonna ky'oli wano tetugaba buyambi. Entertain beggars here. Tetukkiriza basabiriza wano. Madam, I'm not a beggar. Madamu nedda siri musabiriza. Job interview. Anoonya mulimu. Yes. Mubamuyise kumubuuza job interview. Sabrina. Sabrina? Yes, sir. Waliyo omwami eyavaayo. There? Ani oyo? There's a beggar claiming to be here for a job. Waliwo asabiriza mbu yazze wano basuubiza omulimu. What is your name? Yani? I'm Vanessa Birungi, madam. Nze Vanessa Birungi. Birungi? Ono yamutunuulira. Birungi kiggwe ebikulimu. Tumubuuza nga mutuufu talina walaba birungi. Opposite ya birungi. She's called Vanessa. Oh, Agambye Vanessa. testing her. Let her. Nabadde musuubira muleke ayingire. Kakati nno kino kikomera. Maka gayimiridde. Omukyala bali bamugobedde ku geeti. Wabula ng'ono amugoba mukyala munne. Nejjukira ensi engeri gyetambulamu. Abamu babeerako we bali nga balowooza bo baamalayo. Teziri basanga. Kakati ng'ate abajja nga bali mu mbeera etali nnungi. Babalabanga sakasiro omwerere. Kakati munnange gwe yalabanga sakasiro mugaga aga nti yali amusuubira. Katulengera bami babiri mu nju. I mean, just Osazeewo otya? Gwe mutunuulire. for heaven's sake, who goes for an interview looking like a Walaya Mungu ani ajja nga alinga ekisiimula mbu azze kukola interview. she won't manage working for me. Ono tasobola kunkolera. Tekisoboka. I promise I can work, sir. Kakati yagamba nti mbasuubiza nsobola okukola. I'm energetic. I can work. Nina amaanyi. Nsobola okucapa. Just interview her because that's why she's here. Mugezese kubanga kye kyamuleese. Niva jaje cover by its book. Bamutunuulira lengera nno olina ebyokukola byamubuze. How old are you? Olina emyaka emeka? Have you worked before? Wali okozeeko? I'm 26. Alina emyaka 26. I've not worked entirely, but Nagamba nti always been busy with house chores kiyinza obutabeera nti kukola nnyo. about a home. Naye ng'emirimu egy'awaka You think? ngisobolera ddala era nagikolako. I mean, just look at my house. Gwe tunuulira ekifo kyange. All right, Which- to just make it dirty.
ekikuleetedde okuloza nti osobola okukola wano yaga kuddugaza buddugazi Push up and I'll maintain cleanliness. nja kusobola kyonna kyonna kye nnaakola nja kufuba okulaba nti ndi muyonjo Just go and switch off the lights for me. kati sooka onzigireko amataala awo yasituka njagala olabe bano bamutunuulira kati nga atandika kuliko amataala mangi ceiling lights olio ebyokukola byamubuze ali kwono ngazi watta omutwe gumulinganga butulututu bwa ffene okusinziira ku nviri ze yasiba Can I know where the switch is? ati nsaba That's good, young lady. kumanya switch weeri kono nti ekyo kirungi What you don't know. obuuzanga kyotamanyi okusinga okwefula nti ate oyinza okuyiyizaawo bakiyita capitalizing And where do they live? bazadde bo era babeerawa You have no origin. tolina gye wava It's kakati n'okwogera ku mulemi naye nga timazima n'abalyagadde okuyamba bakuyambirirwa I can work, sir. I promise. nsobola okukola nsuubiza nsobola okukola tolina beewammwe tolina ki Just put her on a probation. muteke ku probation agira abeera awo tumwetegereze All right. ali baami babiri basanze mu maka gano Sabrina wangi ssebo Yes, please. Please take her around ono mulambuze from and probably her responsibilities. ndowooza omulage n'obuvunaanyizibwa ku byagenda okukola n'amutunuulira nno bwamuziimuula So I'm hired. batuwadde omulimu yenna addugala alinga ak'olukumi maye bakawa ne langi eddugala nga bamanyi abagenda okukakwata Come this way. ono yamuleeta Yambo. amukasukayo bukasusi Carefully. I'm in charge of everything here. ndaba bulungi era mpuliriza bulungi wano buli kimu nze ekikwasaganya Boss. nze boosi wo That's- owulira Now you must do exactly as I tell you. kati olina kukola nga bwe nkugambye owulira You must make sure food is prepared on time. olina okufa okulanga emmere mu budde In the kitchen thoroughly. That one I can. Shut up. ate olongoose effumbiro You let beds and change towels every now and then. Am I obuliri bulina okuba nga bwalibwa buli ssaawa ate nga buli kimu olina okuba nga okyusa masuuka biki byonna okay? wano ne bwe nsangamu yadde kafufu kati ni bwe kati kaweka owedde Yes. You Owulira? this as your sponge. As kino kyekyangu ekyo you're looking so dirty and small. ndaba bw'ofaanana wenna n'oddugala That towel. The pink towel. eyo tawulo giraba It's the one you'll be using. gy'ojja okuba nga okozesa Sorry, you come, I give you new clothes. And your bw'omala okwerongoosaako old clothes appears. ojje nkuwa engoye zitegerekeka ebyo ebigoye byo wano tebikola waliwo engoye z'oyambala nga ntuufu ozikozesa ng'ekisiimulo ogenda kuddugaza nju z'abandi kyokka onaazambadde ompulira ne gwasanze eno naye si mwangu njagala olabe Nice one. anna abakulu bali wano luvannyuma ennyo kyala bamufunidde ku ngoye oli awo eziyinza okuyita mu bantu atandika emirimu egimu ku gyamuleesezza wano Excuse me. Get me my phone. Where can I find it, sir? In the sitting room. Can I have that? Yeah, sure. yatugenda mu maaso Oh my God. kakati nno omukyala bamutuma This is that we don't. agwa wansi Just move aside. gwe sooka oveeyo tebamanyi waabwe tebalinaako kye bamumanyiko kiri awo She's not dead. wetafudde Because I'm not blind. anti era nkiraba siri muzibe Cause fainting. naye gwe kye kiyinza okuleetera omuntu okugwa wansi It's bw'ati not contagious. tatusiiga ebirwadde Stop panicking. Just leka naawe oyaka nnyo so that I can maybe
check her father. Nagawa lya tusoke tumutwale mu kisenge then tulabe kye tuyinza okukebera tulabe kye tuyinza okugira. Okay. Naye kayinako idea ku bintu by'olusawo nga bamwetikka basooke bamutwaleko mu kisenge. What are we going to do? Kati ogenda kukola otya? Because the situation might get worse. Naye embeera eyinza okwononekera wano mazima n'abafiirako awo baba bawedde. Relax. She's just fatigued and sick. Onagamba nti bukoowu gwe kakkana. According to her pulses. Kusinziira ku ntunnunsi lengera nno oli bw'atunula. Doctor. Now, what has she done that has caused this fatigue? Kali kyekyo kyakoze ekimuleetera obukoowu. It happens. Ebibaawo. Lengera nno. Naye bannange. Majja kuleeta ebiteega mu nju wano gwe. Olaba kakkana. Kakkana owulira? Fine. Sure? Ndi bulungi. Ndi bulungi. Work. Leeta ekiteega mu nju muganda wange. To sleep. You need to relax. No, Webakemuuko owumule. Nsobola okukola. Bane mundeke ekole. Akalimu yakakafuna. Kali ate ogira simanyi ate eyaffe enkubye ekkuba ku ddiru ki. Bayinza okunaabizaawo ne bagatema. Just relax, okay? Kakkana owulira. Kakkana. What do you think of yourself to worry us like that? Naye gwe olowooza gwani okuteeka mbeera y'okweraliikira bw'oti. won't happen again. Tekijja kuddamu kubaawo bansonyiwa ennyabo naye mugaye nti omu ku bakamaabe wano. Just forgive yourself and go somewhere else you can lay off your trouble. Bw'oba tosobola kukola twesonyiwa ogende onoonye gy'oteeka ebizibu byo. Totumalaako mirembe n'asooza. Nagambye nti kibeera mu bantu. Gyabeerako waali nga muli awulira yamalayo nnyo. Abalala alabanga kasasiro. Amanyiyo musenzi. Wonna byemusobedde. Oh, William. This is really abnormal. Bino nno si bya bulijjo. Fatigue to this woman seriously. Kiyinza okuba kimukooyezza ssebo. It's for people who have done a lot of work. Akoze emirimu mingi. Resting. But this one? I'm a medical doctor. Omuntu ng'akoze emirimu aba agenda kuwummula. Katonda mugamba kati ono ye tugenda kukola tutya. Fatigued. Just your mind. Okay. Onagambira bba bukoowu. Gwe njagala ky'oba oteeka nze ndi medical doctor kino ky'oba oteeka mu mutwe gwe. Okay, let me tell you this. This woman, she has got spirits on her head. Onagamba ebyo bitambo. I know you don't know this. Manyi bino. Okay, it's not there. Tobimanyi naye tujja kubeera wano n'omuntu nga yetaliiwo kati kitambo kye kiriwo. It's outrageous. Okay. Musajja biki by'oyogera? Watandika essabo. Just calm down. Okay. Kakkana. Sometime. Tulabe. Look. Kye tuyinza okukola. Let us give obudde to this woman. Otherwise omukazi tebamanyi wa. Otherwise, gye yavudde. house. We need to be at peace. Twetaaga emirembe muganda wange mu nju wano. Tuleetera ebigundi wano ebyokoola. Kazi agira n'awanvuwa n'ayimpawa agwa eri ebigo ebigere n'awanika mu bbanga. Kati ono agannya bwe teyafuna ku tulo. Kwekomawo mu kisenge asooka akebera alabe. Ng'akoma amwetegereza yeebase ali awo ku buliri. Yajja n'ansaba wano omulemu. Wabula teyababuulira nti oba muzadde wange mwami gundi oba mukyala gundi. Ajja mpola. Wamuna ebiteega tomalaga bitambaala. Nyinza okutambaala ebiteega awo. Donno n'okudonno. Munnange. Ng'agenda abujjako eddiba. Grant me your healing mercy. Onakera kusaba nagati Katonda amponya. Heal me from whatever I'm suffering from. Kyonna ekindiko kijjeewo. Grant me confidence. Mpa obuvumu. And give me strength so that I can do my work. Ate ompa amaanyi agakola emirimu gyange. Don't let me go back to the suffering I've survived. Tondetera Enough. kuddayo mu kubonaabona gye nnali kubanga mbonyebonye ekimala. With my new family. Gamba nti eno famire ye empya ayagala kukwatagana nayo. Lord, I've prayed. Amen. Atuwa emmere yaffe ey'olwaleero amiina. Oh, Jack. Kakati tuba tuli awo nga Sabulina ono. Mannaye anko. Night. Anko Jack wasuza otya? Sabulina is morality. Yeemoola. Tuyinza kwemuula bw'otyo.
Nunga muitako. Kakati. So this daddy slut thinks she can play this game better than me? Okay. Akati agamba nti ono omukazi gwe baleese. Appreciate it on stage. Alowooza yagenda okubanga ate alya show wano okunsinga then tujja kulaba gye binaggweera. Kale omukyalo ono Sabrina naye yali mukozi maka gano. Wabula baleese omulala. Kati ye ekyokubeera nga mukozi ate alina embeera endala gye yali agala okuteekawo ku bakamaabe. Kano n'agenda okujja. Wow. Yatunuulira enju. Vanessa. Vanessa. Wangi? You mean you've done all this work? Okasakasa. Bino byonna naggwe abikoze. Yesebu. Oh my God. Katonda wange. You've... Yes. Please forgive me for yesterday's situation. I promise it will not. Kakati natandikirawo kwetonda ku mbeera yajjo. Bansonyiwe. Nsuubiriza tugira kuddamu kubeerawo. Gy'obeera yabitumye bimubeereko. Ngweri asambagale. Si ye yabitumye. Nejja n'akebera mbutuufu yali ayonjezza. Buli wamu nga tayiro zimyansa. Buli kimu nga kiyonjo. Are you already set for work? Isn't that obvious, Doctor? Kakati n'agamba muganda wange ogenda ku mulimu. Yes, man. Oh, thank you. Anti nze neetegese dda. Wait a minute. Naye gwe sokolinde. Do you know what? Omanyi? Imagine, Vanessa has turned our house into paradise. Vanessa ennyumba agifudde ensi y'okwesiima. I told you. Nagamba. By chance. Sometimes it's not good to judge a book by its cover. Toyina nnyo kutunuulira kungulu kwa kintu gwe n'oteeba ebiri munda. This woman is possessed. Naye omukyala aliko ebitambo. Because someone who was dying last night Omuntu ebadde afa. woke up so energetic. Kati akedde atambula nga atalina kizibu kyonna. That's why I think now she has passed the probation. Anti kyegamba nti kati aba ayise. Ebyo tweyongere tubireke. Because you saw she did not carry any clothes. Walaba tajjazze wano talina nti oba ngoyo oba kiki. There is something I don't understand. Waliwo kye sitegeera. And I'm yet to find out. Ate kye njagala okutegeera. We've been with Sabrina Tubadde ne Sabrina quite long time. okumala ebbanga. But this fool has not done anything close. Ono omugwagwa talina kye yali akozeeko wano mu nju kifaanagana bwe kiti. Aren't you late? Uno alongoosezza buli kimu. Togenda kikeerezi. Kyali wange. Keteri kyamwewunyisa. Yengeri omuntu gwe baleeta gye yakwasaganyamu emirimu. Bagamba nti Sabrina yali mu nju muno nga talina byakola. Good morning, sir. Yes, good morning, sir. Mubuulire kubuuza ku babboosi be bannaye nga yeemoolamoola. I'm fine. Mwasuze mutya nno bannansi ffe tuli bulungi ate mmwe tuli balungi tewali yakyama. Okay. Hanno ng'atema. Yeemoola. Gyayitaayitawo wano. Naye nga naye ssebo nva ku nnyumba ng'eri awo. Buli waakwata alaba wayonjo kamala. Eyali azze yali alongoosezza muganda wange. Omukyalo nagaye nti naye yali mukozi mu maka gano. Awo ofunamu okwennyamira. Bw'obanga wajja kukola naye ng'ate olengera waliwo omusirusiru akikwasaganya wali mu sitayiro. Nga tewali kafuufu. Ne bwe bammeeza weerabamu. Nga n'ettaka lyennyininyini nalyo nga yali siimudde nga nalyo litukula nga nalyo teririiko ttaka. Kati omuntu bw'ati aba muzibu. Yes, please, madam. Kwe kumuyita. Is this how you're going to work? Bw'ati bw'agenda okukola. See how you've disorganized the sitting room? Daba bw'oyonoonye ddiito. Daba. I'm sorry, madam. Don't madam me. Kati nno agamba banne bansonyiwe. Amuyita madaamu. Madaamira muli. Don't Isaac. Saagala kwetuminkiriza nno tube bantu bakulu. Don't Isaac. Owulira? In fact, if you're to do anything here, Bw'oba report to me. ng'olina ky'oyagala okukola wano To kyonna the kitchen. ojjanga n'oŋŋamba. Good. Because the boss is about to come back. Singa kati olina mu ffumbiro n'emmere wafumbye dda. Rushing too. Banaatera okukomawo kati olozunga ki ogenda wa I was about to nkutadde Are you dense? Are you? sebo kimuvuga kimuyitamu speed Yeah. Right here. That before doing anything, report to me first. nga tunnabaako kyokola nkyogeredde wano nti olina kusooka kuŋŋamba
Now go to the kitchen and prepare food. Nziramu genda mufumbire ofumbe emmere. We go through a long. Chakasiro bwakwata ne mu binabina. Ate kimbeera eriwo tewali kimugaana kubigulamu kubanga yasoma. Dali kubafala. Kaakati nno munjo mulimu abakozi babiri wabula nga bukyuduleni. Mukulu yajja soka ne yetegereza ono omupya gwe baleese mwana ng'ali wano akola mirimu gye yudunno n'okudunno gyamukebera nti yali mulwadde abanga amukeberamu ne yeesika. Have you taken your medicine? Eddagala wamize. I forgot, sir, but... Agamba oba oli awo neerabidde naye ki? Gyerabidde ki? Tanno ngadduka mbu baafuna eddagala agenda okujjukira ate ebintu abireseeko biyinza osirira mbu omukulu abiggyeko. Go carefully. Genda bulungi bino bikigize wano omwana ono. Ye Uncle William ye yamuterayo akabega naga nti muleke soka tumwetegereze muntu tebijjira ono agira esiriza ebintu wano. Bwezi tyennaku bwe zaatambula wabula lwakya lumu ng'ennaku bwe zijja zikya Sabrina. Omukulu ali wano teyeewulira bulungi ninga awulira otulo beekuyita nti Sabrina. Yes, sir. Wangi ssebo. I want you to go to the pharmacy and buy me semaglutide. Some people call it... Yamusaba eddagala semaglutide. You said Ogambye ani? Sema what? Sema ki? Bambi wandiike wano. Eddagala libasaba olibyeko ebintu bizibuzibwawo sokolotiizi sokolopidisi kwe gamba. Bw'otaba sitedde. It's past my medicine time. Oyinza ogenda n'ogulayo afukiro y'ekibiriiti. Kakati nga bamuwandikira kapapula. Genda agulaga matira eddagala lye lyamira liba lyakozesa. Oba lyaki? Nze naawe. Wabula teyeewulira bulungi. Ane yatandika okulajja naawe mu ntebe waatudde. Bannyambe. Mukulu ate obadde ki? What's wrong? Ate obadde ki? Get my phone. Mpe essimu yange. Musajja tafiira wano gwe. Awulira obulamu bugenda. Musajja afa bannange. Mpe essimu awo. I don't know the number. Kani nagamba akubire muganda we. Ono essimu sigimanyi. Namba. And then search for... Noonya. Ejjejje eriko jjejje. It's here, sir. Sebo yiino. Naye nga n'agakwata tagalina. Ne yamukwatira essimu agimuteke ku kutu. Jack. Kuyita Jack. It's me. William. Yenze William. N'agakwata essimu tagalina. Kaakati nno saasira. So what should we do? Vanessa abuuza kakati ate nkole ntya. Musajja ndaba nga afudde nze bwe ndaba. Manga kakati ate ono anoonya akyayagala kumuwamu nnyo oba munzaali bekebera mu fireegi mwalimu ekicupa ky'amazzi. Mulwadde tafudde ono. Take some water, please. Sooka onywe tannafa bulungi omufu tannafa bulungi bamuwa ku mazzi. You'll feel better. Ogenda kutereera. Ndaba ng'era kaakati nza n'okumuwa amazzi ng'ekimutta amazzi. Have the medicine. N'akomawo eddagala. Ekiki? Are you an idiot? Oli musiru? Has the doctor directed you on how to use the medicine? Bego balagiridde engeri y'okumuwa eddagala oba nze? To wait for us to finish. Bannange oli mukaya n'omusajja afa. Anti vaayo nkole. Owaayo obadde ki? Tundwisa.
ekiri wano aleese eddagala So please take this. sooka omireko wano naye nga Muta, take some water. Sorry, sir. kakeya maama, sorry. Kasori maama n'okuweweeta kwe kuli naye Zimbabwe muganda wange olwala n'olwala nga wa kaakati nno ankojja akakwate kuba ayingirawo ate ogubadde baali ba Luganda wabula nga buli omu afa ku muganda wokkamala. What exactly happened? Bwate kiki? I forgot to take my medicine on time. Agamba nti yerabidde okumira eddagala lye mu budde. Finished. Mbadde mpedde. So you're fine now? Kali oli bulungi? Yeah, I think I'm fine. Ndabika era It's okay. ndi bulungi. Out of me. Sorry. Bwe ndowooza. It's alright. Kiri bulungi. Bantu baba n'ebirwadde muganda wange oli yali agamba munne nti okugwa eri ayinza okuba yaliko ebiteega kati ate ye muganda we aba aliko ki wabula nga yali musawo William. Enju olw'okuba yabwe tekitegeeza nti batuulako mu ffumbiro abalina otuula buli bwe baagala kuba enju yaabwe batuula mu ffumbiro afumba wali nga bamutunulako bw'afumba bwe bamutunulako era bw'agabula emmere n'agibateerawo. I must say thank you very much. William yamuyita namugaa nti Vanessa nina okwebaza For everything, my dear. nti ku kyaki ate Everything. anti ku buli kimu bamuterako ne kasimayiro naga nti ogwo mulimu gwange. Muntu bwakusasula obeere ng'ate omulabirira. Oh, that. Tekitegeeza nti olina kwebaza. She saved my life. Buno bwamukuba eriiso kiki? When I wanted to speak to you. Ekikuluma ngeri gye mwebaza yantaasizza nadde njagala kwogera naye naye nga nakukwata essimu sisobola. Ye yanyambye. Tudde WhatsApp. Akati Sabrina. To wear them tomorrow morning. Zino zinkwatiremu nja kuzambala nkyanga asooka amagamaga eriyajja. Anko. So you're finally here. Kakati era banne omaze n'ojja. What about me? Eno badde ondowoozezzaako kyekanaye. I know. Tabbo. Here. Excuse me? Mwamanyi ono ekimulese singoye. For your own information. Kankutereezeemu. I pay you for this kind of work. Nkusasula kukola. Owulira? But why have you changed suddenly? Ng'okyuse. Don't tell me it's because of this dirty slut. That Toŋŋamba nti olw'okubanga ono nanka wammwe. atmosphere. Oh, come to talk about that. In fact, she's more useful compared to you. Agamba jaga tubeere bantu bakulu. Ono alina omugaso munene ogusinga n'ogugwo. Jack, Jaka. remember you and me are an item. Ojjukira nti gwe nange tuli Of your first sake. tunayogera biki? Your first being to this. Mukulu wankako okubeera mu bintu bino. Calm down to your senses. Ono kikyategeeza. I'll tell William about this. Bw'oba totereera mu layini ngenda gamba William ku buli kimu wano. Don't bring my brother into this. Toteekamu bulaza wange mu kasasiro. Owulira? Remember, Jjukira. I don't even remember what transpired. N'ebyaliwo sibijjukira. People give me a hard time. Agamba nti yali atamidde. Kakati waliwo olunaku omukulu we yadde ewaka ng'agunywedde nga omanyi munnange nti yalina omukozi mu nju nga kakyudduleni omukozi ng'amutwala ku buliri kati bw'amutwala ku buliri ng'asigala ku buliri anko agenda okudda engulu ku makya in the morning obudde nga bukedde gamba mulirwanawo nti bwali bukedde ayayuya obudde bukedde nga omanyi abagunywa we babeera genda okulaba alaba omukozi mu buliri omukozi atemye siriki mu buliri obubwe ngamba sakasiro what kind of madness is this sickness?
What are you doing here? Kwate okola ki wano? How did you come in my bed? Wazza otya mu buliri bwange? Bannange. Get out of my bed. Va mu buliri bwange ate ntya. Sweetheart kaya amuyita na sweetheart. Akyebaseemu kati ndeka naawe neebase ndeka ntemeeyo ekisiki kimu. Oh. Because literally, I was drunk. Ono agamba ko wankozesa kubanga nali ntamidde. Takyajjukira na byaliwo. Ati neesonyiwa. Embeera yagenda maaso wakati waabwe. Ono agamba nti ssebo. Kyali kiro kyalumu naye njagala otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo. Oli amugamba nali ntamidde katonda ensibaako. Because I know Katudde ew'omupya. I own I come. Ali naayimbayimba obuyimba bwe. Load into your hand. Buyimba bwa Yesu, oyimba buyimbi ng'ofuna emmere tendereza. If because I know Tendereza Mukama n'emmeeme yange. I come. Oyimba buyimbi nga supawula tendereza. Wume Mukama we. No. I was just Mukama wazze owaye mbadde mpuliriza muzayigombe. for melody. Kyana gwe ng'olina eddoboozi. My brother told me last time. Brother wange yaŋŋambye The day you fainted, that was because of fatigue. nti okuzirikako wali mulule. Take a rest. Bukoowu kati mbadde ngamba wali badde obumulamu. Then get up and don't get me worried by Nze temunneraliikirira nti kaakati era nange tolina kunneraliikiriza. Nkulanga bwe ŋŋambye nti n'obumulamu kwoleka ate kuteekawo mbeera. Kale babosi be Zimbabwe bwe beetegereza olaba bosi neyeetegereza bikitegedde. I don't know. Vanessa ono wange Please. mpitaako wano. Are you free now? Owulira otya kati? I can do my other work later. Oh, that is good. You can have a seat. Osobola okutuulako wano. It's okay, you sit. Tuula. In here. Wano wamala. Vanny, it's a free word. Bane olaba eno ensi terina buzibu. Totya. Tuula. Buno bintu bitono nnyo. Bisegedde. It's a free. Ati Vanessa nga asooka atula atya n'okutuula. Sit comfortably. Tuula bulungi bange yasoma ono agenda okujja asanga omukulu ali tuula shitamaha. Can change your life. Nsobola okukyusa obulamu bwo. Yes. Otya. Is it in good faith or bad faith? Mu mutima mulungi mu mubi. Of course, in good faith. Era mu mutima mulungi. If you agree, I can take you with me back to UK. Bw'oba okkiriza nsobola okutwala mu UK. Agambye atya onamuwulira? Baluganda. Think? No. Lowooza. Be No, it's okay. Akiri bulungi. It's okay, Vanessa. Vanessa. Give you all the time. Okay? Ako nkaleese buleesi gwe kabere kalowoozo. Take your time, think about it. Kale obudde bw'okirowoozeeko. Don't worry yourself. Ate weeraliikirira nnyo teweekoya. Nanyiga namuwulidde. Vanessa yaddayo eri n'amuyitira eri. Vanessa ono waffe. Mpitaako. Where's your working station? Okolera wa? Where's your working station? Nziramu okolera nga mukambwe nnyo abadde yakasimayiringa naye few seconds ago. Innocent. Kati mukambwe nnyo. Answer me. Where have you been? Nziramu obwedde oliwa. You've started disorganizing this. Otandise okukyankalanya nno wano. Everywhere. Answer me. Ddamu gwo. Hey, Abaaye. what on earth do you think you're doing, Jack? Ate ki kyokola Jaaka? Vanessa, Happening here? kyekigenda maaso. This is my business, and these are my workers. Bino byange ate bano bakozi bange. Owulira? Okay, Vanessa, Kale Vanessa, just leave us alone. sooka otulekemuko katini. You can go. Osobola okgenda. Vanessa teyavaawo. N'aseka. She's now your dear. Kati sebo ddiyawo. Very soon she's becoming your sweetheart. Omufuule sweetheart. Tompalampa fala naawe. Nje bannange. They are of vernacular Baluganda.
You've had him right. Owulidde agambye genda. Bitabuseemuko kati ni gwolagawa. I want you to listen to me carefully. Mpuliriza. You better leave this house instantly. Fuluma enju eno. Whatever is done to those that stand in my way. Mu bwangu ddala kubanga nja kukola kyenkola abo abannyingirira. Owulira? Gwe. Ekiri bwano. Nnaatabusi n'omutunuulira n'amaaso ne gakuluma. Agamba bw'atandika omutunuulira amaaso gamusiiwa. Kaakati anko nga jjono nno yeetega nno omulaba. You're going for work, love. Bannange ogenda kukola mulimu gw'otegeera. Don't think you can use me and then you just don't. Nze nno tolowooza mbu osobola kunkozesa n'onsuulawo. Tonkwatako! Pit slut. N'omutunuulira n'amaaso ne gakusiiwa. Are you jealous of your brother? Oh. Sabrina, mind what comes out of that dirty mouth of yours. Onaagamba nti owulira ensaalwa ku lwa muganda wo. You listen. Ono weegendereza omwago. You better clear that dirty mind of yours. Weetereeze gwe kennyini. Any feelings for Omutwe gwo kati ono anko ensobi gye yakola. Waliwo embeera etuukawo wakati waabwe n'omukyalo ono eyali omukozi muno. something stupid. Kati omukyalo ono n'atuuka okulowooza nti agenda muzinisiza ku ntolize. All you stuff and leave. Bwe wakuyisa bikwata ebintu by'ogende kati. Owulira? Leka naawe. In your dreams. Mu birooto byo. Okay. Kale. Dr. William. Why are you on top of your voice? Gwe lwaki oleekaana? Doctor, Dokita, I want to make a deal with you. njagala tukole eddiiru. I'm sure it can work for both of us. Ffenna tugenda kufunamu. And who told you that I earn my money out of deals? Bw'ani yagambye nti nze nkola mu ddiiru. Was from a naive person like you. Ye bwe mba ngenda kukola ddiiru lwaki nzikola n'abantu nga ggwe? Bannange, wuliriza. After hearing me out, Bw'ona mpuliriza. you may change your mind about this Oyinza okwekyusa mu ndowoozayo ku nsonga eno. one in front of you now. Okay, Kaakati, you can go ahead. fumita emboozi. Doctor, I know I love Jack. Dokita omanya nti njagala nnyo Jaaka, Aha. And see you have a special eye for Vanessa. Ate nga naawe nkulaba otunuulira Vanessa. Why don't you convince Jack to love me as a... Lwaki toŋŋambira ku Jaaka oyo nti eno tumwagala nange nkugambire ku Vanessa? I don't make such deals. Ezo ddiiru sizikola muwala. Owulira? If I want anybody, Bwe mba njagala go omuntu straight and tell them by myself. ngenda ne mwegambira. Out of my sight. Mba maaso. I said out of my sight. Ngambye mba maaso. Nje bannange. Ekiri wano. Vanessa, Come here. mpitaako. Kati obona alina biwuka mu mutwe nze naawe. Yitawo. Yes, please, madam. You called me. Wanjinyabo mpise. Vanessa, get this straight. Vanessa tereera. Stop seducing my husband from today onward. Lekera okwemulira ku bba wange owulira? But so how can I love him? Shut up. Ate kati bbaawo nze nga mwagaza akisirika nno. With you. Because at this rate, I cannot forgive you. Besides, Kino nno nkikola ku lulwo. mine. Oli wange. I've never told you this before. Sikigambanga kuwulira. I've shared a bed before. Nze nasulako nno naye mu buliri bwe bumu. Owulira? Hey, Nagenda okujja. I'm here. Kyekye tuliko wano. Huh? Sabrina, what Sabrina, exactly do you think you're doing? ki kyolowooza kyokola? Vanessa, go back. Vanessa, genda ku mirimu gyo. Go inside and do what you're supposed to do. Yingira mu nju okole by'oteekeddwa okukola. Bannange.
kakati ono anko muva Bulaaya yajjako nga onaga nti kanzireke yu njira wali eri era we yajja eyu yagenda wa muganda we ne wa muganda we gyabeera ebiriyo bye bino mpitaako wangisebo. You're welcome, sir. Thank you. Mukulu akomyewo. How's your afternoon? Owulira otya kati ka? Okay. Vani, erinnya si ye Vanessa kati ye Vani. past few days. Madde neeyisa bubi. And I've been a total jack. Ennaku eziyise emabega. But please forgive me. Era mbadde What has been happening to me? Msiru. Byonna munnange bingi ebibadde bigenda maaso mu mutwe gwange. Mbadde nsaba kunsonyiwa. I'm okay with everything. Nanga nze sirina buzibu na kintu kyonna. Maybe I should be the one to apologize because Oba oli awo. I could be the cause of your troubled heart. Nze nina okwetonda olw'ensonga nyinza okuba nze nvuddeko ebizibu okubanga tolina mmeeme etebenkedde leero. Have this little thing. Waliwo kano akantu kenkuwadde kaakano. Yajja kwetonda yajja n'ekirabo. It work. Ansuubire kano akuwa amaanyi okukola ennyo. Go and fit it in. Genda oyambale. Come and we see how you look. Okomewo ndabe engeri gy'ofaananamu. Amuguliddeyo ndowooza kagoye. Amugambye agenda amwambaliremu alabe engeri gy'afaananamu. Munnange Vanessa nga tasabula kateeteeyi. Anko William ng'ajja. Yamusanga gunza akateeteeyi kati alagako boosi. N'ekyana kinyuma bwe kiti. Oh, wow. William. Kinyumya. Vanessa. Cloth doesn't look good on you. Olugoye lobe. Asoza kulaba brother we ng'ajja. Mwana anyumye. Just go and remove it. Genda olujje namu. Bought the usual outfits of yours. Saba wofaanana genda yambale engoye ze eza bulijjo. Bana. She looks good in that. Anyuma afaanana bulungi mu olwo. Gwe tolaba. Just go and remove it. Genda olujjemu. Sakasiro. Olakimanyi? Ne William alina engeri gyegwanyiza omukyalo ono. Wabula yamugamba alugjemu bujja. When gold blows away, it's the winds of Kakati no bimusobedde. Anything pleasant for my boss. Bosi wange ndikolayo ekintu kimu ne kimusanyusa. Wabula kyatamanyi nti ate kati birimu embeera endala. Oli akimanyi nti omukyalo ono ayinza okuba nga William alina byakola okubanga ate amwegwanyiza. Kakati yate ebitamusanyusa yejjaaka. Kati ono akwatiddwawo mu masekkati. Oli ye yamuwa omulimu. But even here, which is miles away, Wabula mutwala kaguddeyo. I can't seem to get along with my boss. Gamba nti yali amanyi ebizibu byeri waka. Naye yaddukayo n'akwata ekkubo n'ajja eno mayiro mpitirivu. Kyokka ate laba ne bosi alemereddwa okuba nga ate akwatagana naye. Saabu ng'ayingirawo. Nzo muyita Sabulenya. Wabula ye Sabunina. Vanessa, Yes. Vanessa wange. why are you crying? Okaba ki? Nzo mubuuza oseka ki? Please have this dress. N'engoye zitwale. Getting it from. Just take it. Oli yeewuunya ono ekisaya kiggyeewo ati tutwale. Okay. Okay. Like a new dress. Nga lulinga olupya. It is new. Lupya. Thank you. Weebale. Ankuyambe. Ndutwale. Nkikola nno ku lulwo nkuyamba buyambi ndutwala. Ndupya. Vanessa? Vanessa. Vanessa? Vanessa. Vanessa? Vanessa. Yes, honey.
oli ng'ajja mbu yes honey ng'ajja atandika okwetiribuusa kati wooka olugoye lwayambadde balina gwe baalugulidde laba ettabbu laba omutawaana naye bannange Are you stupid? naye ina amagezi gwe Vanessa Wait, am I not smart? mane sinyumye ha baita Vanessa yajja ali mukateeteeyi ke £2, let alone the theatre's web. mukulu ali eno Yes, I mentioned that in the last board meeting. ali mu bintu by'amagezi Uganda. bizimba ggwanga twali mu board meeting nga sinaba kujja Uganda boarding a flight 17 But the truth is nene boda bajje baziteekeko ride 19 ride 17 forgetting my brother married. kali agamba ajja kuddayo Oh, ng'amaze okuba ng'alaba nti brother we afunye omukyala wasizza wabula kati akyali bizemunko jaka nga badde bamuyitira ku muyimu How far have you gotten with what we last talked about? bwe kye twayogerako kati ogize otya with the arrangement or not? bw'olina obuzibu n'engeri gye twali tugizeemu tuteesezza oba nkira lyamuga nti asobola omutwala ebweru Yes. Have you made up your mind? weeterezezza About that, ku ekyo first have to talk to Sajak about it. nina okusooka njogereko ne sa jaaka Jack is one of your relatives and I'm jaaka y'omukuba ekika kyo si bwe ŋŋambye He's my boss. naye mukama wange Okay, I should maybe give you some time. kale kankwongereyo akadde weetereze kati bwamuwaaga munaalengera abaffe ki kye tuliko yali sabulina omubuuzi osekaki bw'omukulu ekintu aha Wow. That is what I call manly love. olwo omusajja aba afaayo Well, I care. Just binkwatirako wanti nze binkwatako marry me. lwaki tompasa n'olwo ne luggwa Don't be taken by that drafty woman. leka ate ku njaku Mind about what avuma oli lwaki weetekako ogwo omugangatika weegendereze nno by'oyogera temuvumanga mikwano gy'abantu mu maaso gaabwe kintu kiba kibi nnyo muntu ava mu mbeera maama nze nnyabo bantu tebakonkona maama enju yaabwe naye era bakonkona kubanga You can come in my room when you're done. abo bamaliriza ojjako mu kisenge kyange eri ne tulaba owulidde muyitayo abula omuterako akayimba yitayo ndabeko bebe yitayo ndabeko I should look more relevant compared to William. n'okwefula omugaso wano okusinga ku William I'm going to make her work the whole night. ngenda mukozesa ekiro kyonna jamutuma emirimu anti bakozi kati ono aba agenda olagawa ng'akyankalanya wano obuliri akyankalanya buli kimu Sajak asked me to go to his room. wanambuuza olaga ati sajja akayampise ngende mu ruumu ye Until you're telling me this, do you think I'll let you go to him? kati golooza ngenda kukkiriza ogendeyo halo I'll go to your room before I release that beast. emu bbiri ng'ogenze mu kisenge kyo What do you think you're doing? gwe ki kyokola Huh? Come in. jangu abula teekako nti wamma jangu kati butereevu naba alina okukubya obufaananyi kuba oli bw'aba atutte ate omuntu mu kisenge kye abeere ng'ate akirongoosa ate aggaddewo oluggi kakati ate oli agamba nti alongoosa atya alongoosa musawo basawo be balongoosa You're all that long. gwe lwaki oluddeyo It's okay. It's all right. So, don't you know that when someone gives a gift, you have to keep it? gwe tokimanyi omuntu bw'akuwanga ekirabo olina okikuuma Madame Sabrina, so I gave it to her. anti kaakati era mwagambye olugoye manene ndi wa madamu Sabrina Should be the last time. gwe gusembayo nkiddamu gwe gusembayo bwe nkuwanga ekintu kiba kikyo owulira Anyway,
naye ebyo tubiveeko. You're so beautiful to put on such outfits. Yonyirira ebyambalo bwe bityo tebikugwana. Eri abantu ng'anyirira singo ezo ezimunyiriza aye yanyiriza engoye gye bali bangi. Okay, sir. Manyanga batono. Gayo oba bangi lwaki towasanga? Ndisiwasa bulungi mpasa mutwe. Pasa mutwe. This girl be at this time. Ate mukulu ayita agenda tuuka eno n'omuwala aliwa mu kisenge nga taliimu. Ekiri mu nju wano kikabuka bantu balambula abantu ekiro n'oga kikye tuliko Uncle William. It's just started laughing my brother. Ono muganda wange tabanga atandise okugira. Nzo okugira ebya swantabulance wano. Nanga omuntu nga bamwazisa obuliri unamugambye agenda kukola. Ayimiridde wali amutunuulira nti kati nze era amaze obbwala. This is your room. No, Sino lumu yo ssebo ate kati. it's your room. Nadda yiyo. Naye bannange. Ndeera kaŋŋende. Si yange. Ati anko naye alabika alinamuko obuzibu obw'okwogera ekituufu ekimuli ku mutima kubanga takiyisaawo ali ku bino kati eyo laba. Awo waffe waliwo abagundi. Tubadde tukumiisinga eyo mugamba mutya ye nga tubadde tukusubwa ebintu ntumodulo nga saabu ono. As the name says it, saabu ng'ayingirawo kale mulimba kisajja gw'olimba. Embarrassing me before Vanessa. Onswaza otya mu maaso ga Vanessa n'omboggolera. Agambye atya bantu balina ebirowoozo ebizimba eggwanga mukazi tumugambye tutya nti eno luumu yiye ate onajja mbuba muswazizza. Gwe halo namukwatako badde ogamba otya? Mbadde ogamba ki? Just pack up and leave tomorrow morning. Enkya ku makya kwata ebintu byonviire. Ate ntya? Have you forgotten that we have a contract that has not yet expired? Weerabidde nti ndi ku contract tennaggwako fuluma. Kale ebintu bya contract bizibu. You terminate the contract, you pay plus penalty. Bw'ozanyira ku contract osasula ate osasula n'ezo ez'okwonoona ki contract. Gwe mugamba akyaliwo nnyo tasobola kugenda kuba contract gye baliko. Naye ng'abadde azze agambe anko badde ogamba otya kubanga nze embeera nga bwe njiraba obudde bukyamu. Munnange kati embeera nga wegiraba wali eri njagala bateekewo ebintu kati ebintu ebyebweru ebyo bibeera bizibu nnyo. Bintu bu porch bu pulpit kyekiki bantu boogera ebintu n'ogamba oba kiki kino nanga kakati embeera nga bwogiraba. Too much work is piled up nowadays. Mirimu mingi nno. So, when are you going back to UK? Teruddeyo ddi UK? As you getting married. Gwe kasita owasa bw'oti nga nze nva wano. Baamu amagezi ate otya muganda wange naye nga lwaki towasa ojja kuwasa lwaki towasa? Yes, then you should get one. Olina okufuna omukazi. Okay. Kale. Yeah, the one I had who seemed to be serious. Gwe nali nina. After realizing that I wasn't ready for marriage. Ng'alinga ali siriyasi yagenda n'andaba nti ninga ateetegese kuwasa. Kyamunyiiza bubi nnyo yatema. You're getting young anymore. Tokyali mwana muto tubeere bantu bakulu. Need to have a wife, kids around. Tulina okuba n'obwana obuzanyirazanyira muno kati bino bikolera ani? Take me around to see. You need to have a wife. Funa omukyala wasa. You don't have to be like these boys roaming around. Leka kubeera nga buno obuvubuka obulinnya amadaala bwe bukirira bwe buzanyira mu lifuti. No. Come on. Owulira. I think even this. You are cool. Oli muntu mukulu. Kad being cool. Wano twetaaga okugira wano kire amazzi nga bwe gajja nga gayita muno. I think I will work upon this. Bino mbikolangako.
Baluganda ebyokunyiga bibaawo naye abooluganda bita bwe bikoonagana ekimu kigwa eri ekirala ne kigwa eno just nga byekoonye bwe lugwayo kati balina nnyo okwenyigira kigenze wala bafuna ebyokulya wano ka breakfast ni chicken tebakafuna in bed abajja mu chicken ne batuula omufumbi bamulabako wali nga n'emmere bagirabako then they eat banga basoma ono bwatunula ku nayi foko zizino ankojja akanno munyivu lwaki why are they eye contacting each other lwaki beetemya kugwe mpita akojja akanga walaba nnyo omukazi olowooza okola ki oli mukwano ne bulaza wange nti ngamba laba mwetunuulira bansonyiwe naye bannange agambye atya era waakiri saabu alengedde anko tayogera naye alabika nga ali ayagala omwana onaani omwana Vanessa naye nga tayogera bintu bya nankani akatulengera saabu atabula chai ebikopo 3 ng'asooka amagamaga left and right ng'amala akuba omukono ekikondoolo ng'abaako byajjayo akati saabu bw'abaako byajjayo wano kati Uncle William aba ayita agenda okulaba ono yeepakula ali ku kyono erimu olupala kwe Sheila nga yeefuula jja alinga nga atalina kyalabye mujebale naye nga alabye alina byateeka mu kyayi wano alina byateeka mu kyayi Vanessa jangu kyayi ayidde bw'akwata ekikopo ekimu n'akiteeka wali onaamulabye badde nsaba ku katangawuzi awo no n'akyusa ebikopo ekimu n'akizza n'ekirala n'akizza eri abikyanze mu Luchina bakiyita chingchangchu obeera okyanga kati ebintu ebyo nga bakyusa teyakalaba oli amugambye nti sooka ompe katangawuzi awo aba akaletono n'akyusa kati ebiseera ebisinga abantu ab'omutima omubi abeerawo era akulabe ng'obulirayo takola kintu n'avaawo ayagala afuna evidence nti yakikoze kyakutteyo munnange saabu bye yakola ngadda wali eri amutunuulira nywa ojja kunywa anko wiriwiri yali akirengedde ati munnange oluvannyuma ng'onaatandika munyambe enfa oba yali alunze biki maama bwe buba butwanga bwakufa ndaba nga ate agenda okufa ate bwafa abeera yesse nga unaagamba nti nesenzeka aba yesse aleese ebintu n'abiteeka mu kyayi ne bamuwa bwe bamuwa kyayi mitawaana myerere kati agamba lwaki onzitira jjaaka kati ate nga nkutira ki William amutunuulira jjukira yali alabye buli kimu bituufu ono byagamba mbulira nno Vanessa nga sinayita poliisi kati ate nga nzitawa ki nja sirimba ku Sande ne bwontwala ku poliisi tatera nnyo bintu byakulimba ku Sande ebyo tabikola Right now, go pack up your stuff and go. Hurry up. Kani amugamba kwate kubo ve wano. Pakira ebintu byotuveere. Linda. Going anywhere. Taina kale jalaga. Your mistress should leave. When she has been trying to... Oyo nsobize. Jack.
Jack, Everything. buli kimu nakirabye. Vanessa is innocent. Vanessa talina musango. Oli ali mu kulya ku ddagala lye yatabudde n'afa. Hello, Sabrina. Sabrina, What are we going to do? tugenda kukola kyafudde. Afudde. Kati omufunga bamuteeka mu ntebe. Mufu ali mu ntebe. Kati omufu yali talinafa bulungi, tumulaba yenyeenya. Adde talinafa bulungi sofa. Era si afudde ekiri awo, akyalimu akassa. Baba mutunuulira omufu. Omufu asinda. I'm sorry for everything. Bansonyiwa buli kimu kye nkoze. Utyo? All because I loved you, Jack. Kale agamba nti byonna kubanga mbw ayagala Jack. Utyo? Every woman was a threat to me and my success of winning your love. Kaakati nno agamba nti buli mukazi era It's me who tried to kill Vanessa. amazima gali nti nze abadde ayagala okutta Vanessa. N'amulaba. Jjukira buli kimu yamulaba ng'atabula. All because lately you have been throwing passes at her. Kali agamba nti badde nkulaba. Naku eziyise munnange ng'ate olengera oli. Ate nga nange nti oba nti tondaba ng'ondaba naye nga tondaba. Kaakati ne ŋŋamba nti lwaki tandaba? But Jack, Bamuyita Mase Nagawa. you could care less. Kati Uncle Jack mbadde tonfaako. Mulimba. Ihe. Uyi. I started seeing this, Kati agamba. so I decided to do something. Bwe yamanya nti embeera eri bwetyo n'agamba why. You had reached the point of kissing her. Kaabeeko kyakolawo naye n'otuuka ne kussa ery'okumunywegera nze tampayiriza. Oh my God, kaŋŋente. Vanessa ng'avaawo. Lwaki ampayiriza? Kusegedde ekintu ekyo. Natunuulira omukazi. Criminal. Gwe kimanyi oli mumenyi w'amateeka. This is what you are. Kye kino ky'oli. How could you? How could you really? Kola otya ekintu bwe kityo. When I get back here, Wenkomerawo find you here. n'enkusangawo. If I find you, N'enkusangawo. hand you over to the authorities, my Gwe nze ngenda okwewera poliisi. What about the contract, Jack? shut up, you bag. Kati nno anyumya contract. You bleached the contract, but Eyo contract gwagiyingiddemu oba omenya amateeka. it's no longer valid. Kati eba tekyalina makulu. You here. Just shut up. Tokyalina kyoyetaaga wano. Tokyalina kye tukwetaagisa. Tema. You don't be merciless like this. Beeramu n'ekisa. It's it for me. Bamusaasire embu. Nsegedde. Much. Nyamutunuulira William. We love him as I do. Never. I can't make that mistake. Yagamba mbu William asooka amuwolereze. Naye tekisoboka. Aninze mukolereze. Into our family. Ndeeta gusitaani mu famire yaffe. Omuntu ali ku level esobola okukola ekintu omuntu naye ng'akikola mu ngeri ya kumuwa kyakulya. Me to plead for you. Consumption oba oral administration. Omuntu oyo aba mutemu. Kati ate bw'abeera ng'ali ku level ekola mu byokulya abantu bye balya.
mutuufu abeera sitaani nnyo era oba olina okubeera omukalabakalaba bwe kiba kisoboka omuntu bw'ati aveewo abeera wa bulabe. Kale nno ye Vanessa ng'ajja asibamu obwangu we kannobe ngende. What do you think you're doing here with? Olowooza okola ki? Let me live, sir. Kangende. I even endured a lot in this home. Nze ngumidde ebintu bingi. Ye Victoria Kandi. To be precise, my dignity has been trampled on. Kati agamba nti newekobeera yadde akatiibwa akatini kayabadde yesigalizaamu konna konna mmye. Understand? Agati nze era simanyi na kumanya. There's no work that has no challenges. Olanga teri mulimu. Even me as a medical doctor, gutali mu kusomozebwa. slapped by patients. Nange ng'omusawo nakubwako empi nga nkuba mulwadde. But I've not quit. Nenseegoba. Every place of work buli kifo has challenges. kirina okusomozebwa kwakyo. Instead to pray to God. Kale ekikulu Strength to be able to. gusaba Katonda n'akuwa amaanyi osobole okuvuunuka embeera yonna ebezze. Akuwa amaanyi n'akuwa amagezi. Remember that patience pains. Jukira patience asasula. You told me a lot about you. So you want to go back to the streets? Onagamba watubuulira bingi ebikwatakirwa gakudda mu bbala. Stay here and be treated like a ruler. Agamba nti mu bbala wasinga okubeera wano bakuyisanga ekisiimuula. I have a lot of dreams. Nengera nnoono. Just keep in mind that he who loves the rose bears with the Manya ekintu kimu nti oyo ayagala obumuli agumira. Obumuli bwa looza alina okugumira amaggwa. Obumuli bulungi buwunya bulungi naye ate buliko amaggwa. Kati oba olina okugagumira. have to go through hardships. Teri bintu byangu buli kimu olina okuyita mu kusoomoozebwa. And besides, n'ekirala my brother cannot find someone as good as you. nga naye tasobola kufuna muntu alinga ggwe. So Kaakati stay. sigala. Try and do. Mukagezeeko guma nkikola nno ku lulwonze naye nga mbadde njagala kunoba ngende. Ndayagala genda kakikole ku lwa anko wiriwiri. Nkitegedde ekintu ekyo kale kamuyamba asigale naye nga bamuyise jjo Nakibinge the one prince William nakuzanyidde nga William. So nno oluvannyuma ennyo tulengera kulwali wana agenda okuwulira ani agira ebweru genda okugula oluggi. Anko ng'akomawo atagala ye Jaaka atagala bannange Messed up big time. nabyonoonye ddala n'akabyonoona I need to know. ebiriwa byonna. Believe anything that the devil said to me. Nakkiriza buli kimu sitaani kyaŋŋamba nno. Owulira Look at her. Who? era nga tasobola namutunuulira ani. My princess. Whom are you talking? Princess wange princess Says Vanessa. Vanessa gwe ŋŋamba naye bannange. To my room. Because I don't want to see me. Ntwala mu luumu yange kuba saagala namutunulako. It's fine, brother. Ayinza okundaba nga nfaanana bwe nti. Here. Ha, Just put anything that happened aside, okay? buli kimu ekyatuusewo gwe kyerabire. Bino ebisigadde bindekere. In the morning, just go to her and apologize. Bwe bunaakya bwe buti kwata ekkuba ogende gy'ali ku makya omwetondere. Brother. No, it's okay. Okakasa dda gwe guma bibaawo. Yawaayiriza oli kaakati ayinza okuba nga yamunyiigidde kati n'anywamu naye ng'ekikulu anka alabika ali afunye feeling naye nga tasobola kwogera. Yeetaaga okuba nga ate bamugumyagumya be a man lumba yo yakumutetenkanyiza kumuyiiyiza. Kakati ng'oli amwetikka mutwe mu kisenge kye mu kisenge teyabandaalayo yayita mu buyisi ng'alumba kisenge ky'omukyalo naani Vanessa. Sorry. Ansonyiwe Vanessa. Sorry. Please forgive me. Sonyiwa banno naawe mami. I'm stupid. Nabadde musiru. Please Bambi forgive me. azze kwetonda kati gwe beetondera ali yeebase. Me. Vanessa. Vanessa. Vanessa.
naye bannange. Sir, Hey bannange, oh my God. what are you doing here? Ate okola ki wano? Sorry. Ndi abakijanjaza, oh my God. N'obuuza kale ate mayiga giramuwa. Apologizing. Mwaze kwetonda. Give me Vanessa. Just forgive me. Just go back to your room. Banne ddayo mu luumu yo. Kati weetondamu kyomo. About that. Ebintu abantu basobya nno. Atamidde. I'm sorry. Nze bannange okay ndi sorry. Anti kati jangu ogende nze jangu bwoti. Ntya bwoti. Naawe ate otya bwoti. Naye bannange. Ate ntya bwoti. Ntya bannange. Naye ggwe. Ya? Sheila. Erimu olupala kwe. Byali e Zimbabwe bwe bityo bwe byali anka agenda okudda engulu. Why are you crying? Ng'alaba oli ali wali ate gwe akaabiraawo. In my room. Yate okola ki mu luumu yange? Kati agenda okulaba n'ekisenge gyali waliwo omusaayi. Omukyala yali vagini. Mukakwate ku ntabi agende. Kyatuukawo ne ku Sabrina. Yakomawo ng'atamidde era embeera yemu yatuukawo. Kati n'agenda okulaba muganda wafubutuka mu kisenge kya Nankani yamututte kwebaka. Ate amulaba ava eno mwate mu kiki. Ono agenda okujja alaba bulabi. N'akozesa mutwe gwe ng'omuntu omukulu. Nti walina okuba nga badde embeera etali nnungi wano. Kyamukangamu. Nanga asooka ombuulire. Don't tell me that all along you've been in love with my brother. Tongamba nti ebbanga lyonna mubadde mukwano ne brother wange. Naye ng'ono yali amugambye nti kaagende. Vanessa, why? Onamugamba togenda. Kati yamugamba nti Vanessa lwaki? Lwaki ondiddemu olukwe? Vanessa tanyega akaba bukaabi. Yebuuza kimu lwaki amuliddemu olukwe. Jjukira akugambye nti yali agenda. N'amwegaira amugamba nti sigala. Kale mukazi wattu gamuweddemu. That awkward moment. Ono yalumba brother we. Why are you so childish? Ni lwaki olinga omwana omuto? Hey. Owaaye. Right there. How'd you bump into my room and start? Oyinza kujja mu kisenge kyange ng'otandika kwogera bya Nankani naawe baamu please. Vanessa. Are you not even ashamed of yourself? Simanyi toswala. That you want to just use her? Gwe naawe oyagala kukozesa muwala oyo. So why are you playing around? Lwaki weebuzabuza lekera awujwanga. Wait, right there. Va mu sakasiro. Why do you want always to play the victim? Lwaki oyagala weefuule nti gwe gwe bayise obubi gwe gwe bakosa? Just done out there. Tomanyi kyokoze. And by the way, how did you enter into Vanessa's room? Yesu okoleke watuuse otya mu kisenge kya Vanessa? She was a virgin for heaven's sake. Omwana oyo yali vagini. I know. Ekyo nkimanyi. My goodness. Katonda wange. Who in this world of today? Naye ani mu nsi muno Age. ng'ali ku myaka egyo nga vagini. I don't know whether what I feel. Ako nno kabuuzo. Gamba mulirwanawo nti oli vagini. But the fact is that I've never felt like this about anyone. Wabula agamba nti kyonna kyonna kyekiri. Siwulira nkobwe nti I want you to think hard. ku muntu yenna. I don't love Vanessa in the way that you are sure. Olanga nti saagala Vanessa mu ngeri gwe gy'olowooza. All this what I've done for the good of you. Era nga muga nti bino nabye mbaddeko. Marry the right person. Bibadde ku lulwo. And nga njagala owasa omuntu omutuufu. Vanessa is the right woman to marry. Era nga muli nkimanyi nti Vanessa ye mukyala omutuufu ow'okuwasa. Now, William. Kati William. What should I do? Nkole ntya? Tell me. Mbulira. What you've just done out there.
ekiwakola mwana nkolaje efiire is allowed to rape because rape is teri thing that can soften. muntu gwotuusaako buliisa maanyi n'olowooza ogenda kukiva mu buvi bwotyo. You need to go and apologize. Kakati genda gyali omwetondere nga bw'osobola oba otya. Kale ne bw'aba nti mukozi yajja mu maka gano gwe togenda kukola by'oyagala ssebo kubanga guleka kubadde muze gwe tasobola kunnyonnyola muntu tasobola kukola ki wabula agenda n'ayiwamu eccupa nga ziizo ne kijja kimuli ku mulejjo gikirabaga nti gambubbi wannankani alisanga ku mwoyo kati omutamiivu tabaagambwa ese ebisinga abaaga bubuzibuzi kokokoko bintuntu bwe bikirabe balya kizibu osanga omutamiivu ng'ali ku mbwa agitunze ku luti olaga asimanya akonkona ekiswa n'ayingira munda aga munzigulire mutamiivu mbu gyatamidde n'asula ku lubalaza n'azuukuka n'ayingira mu nju n'afuka n'amaana addayo ku lubalaza neyeebaka alowooza mu nju ye wabweru. Akati biba bya bulimba abatamiivu beerwanako nnyo mu njogereyo ne bagaa bya bulimba kati ono mbwazze kwetonda bansonyiwe bambi. They should stop crying. Tekidaawo kaaba tokaaba ati nga lwaki sikaaba tell me ate otya. Let's go. Vanessa tukole tutya batusonyiwe. Yesu abo bamugamba gwe noonya gy'olaga kuba ekintu kyali akoze munaye tekyali was very Uganda bakiyita batya mu luzungu was bankyogere ntya intolerable was intolerable amanyi oluzungu tosobola kubeera awo ng'okikkiriza tekikkirizibwa oba tekigumiikirizikika. Okay. Embwa emanyi oluzungu very intolerable tekigumiikirizikika okola mu byakulya ate nga mwoyisa ebikolwa bye eby'obukambwe mu byokulya omuntu addamu okulya ku bintu by'okoze oba by'ofumbye oba by'oteeseteese abeera nno musajja nnyo aba musajja nnyo. Hano no bamugamba kwate kubo oyitemu nagambye nti zakyamuka TV leero nno fessa nnyo wa isegede bw'oba fessa nnyo nange kanfessa nnyo nga nkutuusaako eno kale bw'atyo n'afuluma saabu yeeyongereyo n'ensawo abakozi tebatera kujja omukozi sewo omukozi bayinza omugoba mu maka ogenda okulaba atikka firiji aleeta sewo emmotoka namba atikka ebintu abeezimba bwe buzannya ono yafuluma nansawo n'akaveera. Anyway, it's a bit funny. Ate omukozi n'afuluma nga buli kyafulumya kikye tolina kyogamba nti ekyo si kikye nga ssebo yagula firiji ewaka soon and buzanya to require a lot of time and a lot of investments. We don't have to put much money in this. Hakati omukulu ali wano banyumya business tetwaga nnyo twonne ssente nga bw'olaba. I call and whom do I leave? Procurement and my workmates. Bintu bino mbadde njagala tuyitaani. I'm really stuck. Bakozi bannange. You can maybe leave most of them out and abasinga baleke. Hold a civil marriage. Kola obufumbo buno obuli civil. Uganda Registration and Services Bureau certificate. Ogende mu URSB ofune certificate. Maybe a few of Vanessa's relatives. Oyinza okuleetayo ab'ekika kya Vanessa abatonotono. Later on you hold a public marriage certificate. Then mudde osobola okukola omukolo ogw'ekyalo kyonna. To put in much investment. Awo oba osobola okugira gy'otya. Ekiba kikola nno. Basooke bakole obufumbo nga bw'akimpatiira. Gino ebya certificate. Come on, Jack. I trust you. Kati Daniel oluvannyuma alyoka akola emikolo gino egy'ekyalo. I know how you can juggle this. Kana namugamba gwe nkwesiga.
Anyway, I think I will. You know, you give me... Nja kukiyiiya. Manyigwe mugezi wange kati. This Florence fashions. Ono Florence fashions. Good. I'm called Jack. Kirungi ze bampita Jack. Order. Njagala order. Yeah, I have a simple function. Nina omukolo. But I want to engage my sweetheart. Mutonotono sweetheart njaga kumuwa mpeta. Yeah, I would love to get a very nice looking party dress. Mbadde njagala ka dress. Akalungi ddala. Yeah? 40, around 40. Ngamu ena. And also, can you get me the engagement ring? Onfunire empeta. Wow, that will be wonderful. Yeah. Ekyo kijja kuba kya bode. Nice. Please. Nungi no. Nice. Njagala nungi. Can I get them today? Nsobola bifuna leero. Do delivery, right? Mukola delivery? All right, I'll be waiting. Okay, ngenda kuba ninda wano. All right, thank you so much. Okay, thank you. I mean nice. Nnyo. Bwe ngamba nti njagala kirungi mba njagala kirungi ensonga lwaki nkubidde mmwe. Bafulona. Bamukolera ekintu kye. Vanessa, Have you finished dressing up? The visitor's about to come. omaze okwambala. Almost done. I'll be right there. Abagenyi nno banaatera okujja. Mannaye naatera okumaliriza wano. Hope you're ready. Buuza mwetegese. I'm here, sir. I'm here. Annange enzuuno. Yes. Ng'ajja. Come on. Nno baali bamufunidde ekiteeteeyi. Bagambye baagala buntu butono nnyo. Kabanka engagement party. Should I again open the gate? Anno yajja bamukozeeko abagenyi bajja ngene nzigule gate. You're so smart and beautiful to open the gate. Nye mugamba onyirira nnyo okugula gate ng'ogigula otya. Mamubyudde. Mitawaana myerere. Ebimuli yakijjaawo ennyini. Kiwa omwavu ayinza okuwemula. Ogugamba okuva kuno paka eri. Will you marry me? Naye abagagga obubeera nothing kuziba balaba ebintu gwe byotwala ng'ebyakabi bya bulijjo ku bo. Onanfumbidwa? Say yes. Naawe gamba yesi. Ha! Bamuyita Namugabi Florence. Oh my God! Akiriza! Ebintu bino byava mu bazungu bannange mbadde mbasaba mbijire mubiwumuze. Bisegedde. Ebyo ebya William Malemi nga tebijja kukola. Tebijja. Nze mbabuulira. Nze no kusoma kwe nasoma. Mfukamire William Malemi Sakasiro. Wow. Obuweta anti olengera kati ono ne Vanessa yasoma nganze alabye ng'oli amuluma n'ayagala osikawo omukono. Yayinza okuba akuluma engalo ng'alimu obusezisezi. Gwe ng'oddaawo. Bisegedde. Kati ebintu ebimu bisigale mu bazungu baana bange. Bisigale mu bazungu. Abamu mujjako ku Sweet Pepsi gwe babagulira nga aboogereza. Ebyokunywa ono apima omungi yaliwa. Kwata. Sir, I don't. Nedda. Okay. Nze kinywa. Nge Vanessa yasoma nnyo. N'okunywa omwenge tanywa. Naye gende Zimbabwe baasaba emyenge gye batanywanga nako bampeera ecupa ya bbulu. Mubuuza kuva ddi ng'onywa ecupa ya bbulu. Tomanyi nawe bagiyita bampe ecupa ya bbulu. Mitawaana myerere. Baana b'e Zimbabwe balabe badduke so nno oluvannyuma ennyo. Omwana tutumulaba alongoosa wano. Anko wiriwiri ng'ajja. Kirimu olusheshesheshe kigonda. Nyamunyangole. Mrs. Jack. Mchala Jack. Please. Mchala Jack ha? Mrs. Jack. Ngamba ono mchala Jack omubwati. Time. Talking to me, sir.
Obadde ogamba nze ssebo. Oh yes. You don't know what your name is called. Tugamba tumanyi kati linnya lyo baliyita. About that. Mannange. I was just not expecting you to call me by that. Okay, mbadde nkimanyi basobola olimpita naye nze mbadde sisuubira linnya kulingira mangu bwe batyo. N'enviiri baazikolako bajjako buli obulinga obutulututu bwa ffene. Ne bamutereeza otuviiri kati Erisa alimwolera muli era bw'akuyitako bw'ati. Kirimu olusheshesheshe kigonda. Abaana bano ajja kumanyira. Mutabimanyira kumuyita mukyala Jaaka. Ajja kumanyira. Sister-in-law, I think it's high time for me to... Kati ono mulamu, kati mulamu, nze kanteme. A lot of my work has been pending for quite some time. Omanye emirimu gibadde gitudde nga ginniize. But as you're going back so fast, Nanti era oddayo ate mangu naawe olimba. you come here for a lifetime. Bw'ogamba ku nsi kuno tuliko olubeerera paka. We are really going to miss you. Mbe ne tugenda kusubwa. On babe, Bebi atereka. to miss him. Tugenda musubwa. Nze wendi ate ng'omusubwa otya. I didn't mean it that way. Nze singambye bwenkyo. Jack, you still feeling insecure about me. Era sebo okyanneeraliikirira kacudule ni wakatutta ate kati nze njogerako wano. Yes. Bannange. I must thank you for taking good care of me. Naye nga bambi nkwebaza okundabirira. So much. And please don't make any mistake of getting married before I come back. Era nga kyenkusaba tukola ensobi n'owasa nga sinnadda. Owulidde? Jack. Jack. Sister-in-law. Mulamu. Please, Jack. Jack. I want you to promise me. Nsuubiza. To take good care of the princess. Nti ogenda kundabirira ki princess kino. Princess yemola, she's morality. Yemola olwemola si lwakuno. Misanattuku kumba aloota. Byonna abadde aloota nga si mwevuga. Byonna bulungi nnyo adde aloota. Segedde. Loota, ogiroota, wakaloota. Bakiyita batya okuloota, parking lot. Parking lot. Abantu beparkinga ne balooterawo. Segedde. Butereevu ebyo bwetyo bwegenze saagala nnyo okusukkawo. Katugende tufune betukola ebirala kuba ojja kubeera muntu mukyamu nnyo kulowooza nti nazze kusula wano. Ekyo kiba kimenya tteeka n'ebyokukola ebirala. Tuneegwako omukali bakazzeeko kaŋŋende ate nfune nange ebingayazagayaza. Oba olyawo. See you. I sign out as of now.